ebivubuka bino kisingikira okunnuma bivaayo ebimu ne byesoma nze nina enamba simanyi nina enamba ya edimotwe simanyi nina enamba simanyi z'abaani simanyi nina enamba simanyi ya luusi obongo yale lwaki okudda ku Facebook oba ku mutimbagano okwasamirira ng'oyisa omukulembeze w'abantu amaaso lwaki toddira ebikunyiga by'owulira nga Bobi tabikoze bulungi n'obuyisa mu namba z'abo abantu n'okommunikatinga n'ono bagamba waanyi buno bubaka mubumpeere Bobi Wine kubanga tukirabye abatasobola kulaba Mwai Museveni bawandiika amabaluwa ne gayita through proper channels ne bimutuukako abeera balina okwemulugunya lwaki mumuyisaamu amaaso lwaki mulimbanga bannayuganda nti muli mu struggle naye ng'ate mwenoonyeza byammwe lwaki mwajja mu struggle nga ebigendererwa byammwe birala abasinga obungi mwajja nga muzze kwekubya bifaananyi na Kyagulanyi Robert Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu bw'agaana obbawo ebifaananyi olwo lubeera olutalo olubajja mu NUP ebigambo ebyo nno biddiridde abawagizi ba National Unity Platform nga batabukira bannaabwe ababeerimbikamu bangi bavaayo ne bajja nga bakola ebintu ebiraga nti bali ku NUP naye akaseera olutuuka nga batandika ate okujoogerera ebijweteke nga batandika okwogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nze yannyima serefi ne weebuuza nti ekyamuleeta mu struggle kwali kufuna serefi ku Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'abanga yajja mu struggle okufuna serefi lwaki teyasigala gyali gye bagabazi serefi bannayuganda bangi nnyo bajja balimbalimba abantu kubanga bakimanyi nti bw'oyogera nti ndi ku NUP awo ojja kubeera n'abantu abakugoberera ku by'okola naye bw'obalaga nti siri nammwe bajja kukuvaamu era bwekityo bwe bakikoze nti bano ababadde beerimbika mu kibiina olwaliro balaze dda sayidi entuufu era bannayuganda babagamba bwe muba mwasalawo kulya ssente zammwe mulye ssente naye ate muleke kwerimbika nti mulinaffe ng'ate bye mukola tebitugattako wuliriza baani ababadde beerimbika mu NUP na nsonga ki eyabaleeta we have been more than tolerant era ebivubuka bino okitegeera byo mu bwongo bwabyo bye bulina obutono nga bungi byefuula okubeera nti bitegeera nnyo naye ate nga bisyo kankubuuzi gwala vidiyo yange gyetwakulira ffenna ku yalo gyetwakulira wabeerangayo omutamiivu ku kyalo naye omutamiivu oyo buli yanywanga omwenge neyeebaka ku kkubo abantu baali bakimanyira nga tekikola nnyo mawulire naye omutamiivu oyo yanywanga omwenge natandika okumansa entungu ng'avaamu ebigambo ebitali biwoomu eri abantu yakubwanga emiggo ndowooza alina omutwe otegedde kyentegeeza ebivubuka wano tulinakumu okubeera nti tetubyogerako tebusirisi musimanyi tubeere simu ebikoze bitya tubireke akamanyiiro kalina okukuma akamanyiiro kasusse okitegeera akamanyiiro kasusse n'otunulira omujega n'avaayo n'akugamba gwe akati Bobi Wine agenda okulimba abazungu musimanyi Uganda is bleeding naye nga mu Uganda waliyo ekivulu kya nyegenyege omujego oyo neweebuuza ekivulu kya nyegenyege Bobi Wine gwakibulengirako yakitegese yakivunanyizibwako era mu kivulu kya nyegenyege oyagala kutulowoozesa nti population ya Uganda 4.5 bona ali mu kivulu eyo ekya nyegenyege oyagala kutugamba nti mu kivulu kya nyegenyege bonna ababaddeyo banyigirizibwa nti babajjako amataka gaabwe babatira abantu baabwe gavumenti erina bye yabakolako just to mention a few be babaddeyo bino ebivubuka bino birina akamanyiiro look tetugamba nti tetwagala Bobi Wine bakumugambako oba nti simentugruminga dikiteka ngabyo webyogera naye Bobi Wine tavangayo okubagamba nti bannange wembanga nina kyenkuze mukola ki mumanyiranga takyogera kwaze matalufa tavanga ku mulamwa ali ku mulamwa kakati mwe bivubuka mmwe omubeera mulabanga Bobi Wine yafa ku mulamwa nga kali ku mulamwa kwata nnyoko kwata kitaawo kwata mukazi wo
n'ebyana byo okitegeera mukole ekirinye Bobi Wine okukola Abannayuganda bajja kukusiima bw'abanga Bobi Wine okubeera kyali olwaleero tiyamala kwebuuzaako wadde kwebuuza ku nnyoko mu kumyaka maniiro mufaayo simanyi mwefula ababula ennyo simanyi mbungu biwabulamu byogera mu ngeri erengezza emanyiira genda owabula ennyoko eyakuzaalayo gye muli emmese genda owabula ennyoko wabula famire yo wabula mukazi wo wabula ebyana byo gwowabula kyeyatandika si gwe wakimugamba akitandike oba nnyoko si eyamugamba okuba nti akitandikawo bwobeera owawula mwana bivubukamu mumanyira mulina engeri gye mumanyira mwana bivubukamu fetusirika ne mulowooza nti mwe bagezi oba kitegeera bw'obeera nga odisagringa n'omuntu leero n'omuvuma n'omulengeza n'omuyisaamu amaaso ate olumala n'omwetimbisa totimba nomala neweetwala simanyi ogenze simanyi abamu mugenda ku kitebe abalala nesanyi nemukola bitya nemweteeka mu activities ezimu olabisa tambula genda mu Uganda tulinamu ebibiina bingi wabanga Bobi Wine alemeddwa okukola gwe kyolira ng'alemeddwa okukikola genda mu bibiina ebirala exit temwesiba ku muntu yusi mu NRM abantu abalinga abantu abadisagringa ne Mwai Museveni bamweyawulako abantu nga Bidandisali abantu nga Dr. Kizza Besigye bamweyawulako nakola ebibiina ebyabwe nabalyoka batandika bulungi omumuleetera nga bamulaba mu kamwa naye tosobola kulaba Mwai Museveni mu kamwa ng'olimu NRM ng'omumanyira bino ebivuka ebiri mu kukola nze ndi mu struggle nzikikolidde bwe nti toddamu bikola byobadde ng'okolera store ogenda obikolera ennyoko ne famire yo ng'omanya olina ettafaali tene ennyo ng'olina ebbanja lyewawolwa Bobi Wine lyogera Abannayuganda balisonde balikuwe toddamu ku myaka maniiro bivubukamu mumanyira mwana olina kyewamuwola yafadde ku mulamwa lwaki mumanyira ate bivubuka bina kisinga ekirala okunnuma bivaayo ebimu ne byesoma nze nina enamba simanyi nina enamba ya edimotwe simanyi nina enamba simanyi z'abaani simanyi nina enamba simanyi ya Louis Lubongoya lwaki okudda ku Facebook oba ku mutimbagano okwasaamirira ng'oyisa mu mukulembeze w'abantu amaaso lwaki toddira ebikunyiga by'olira nga Bobi Wine tabikoze bulungi n'obuyisa mu namba z'abo abantu n'ocommunicatinga n'ono bagaa wanyi buno bubaka mubumpeere Bobi Wine kubanga tukirabye abatasobola kulaba Mwai Museveni bawandiika amabaluwa ne gayita through proper channels ne bimutuukako abeera balina okwemulugunya lwaki mumuyisaamu amaaso lwaki mumumanyi nnyo simanyi mwana oba Bobi Wine oba mwandikoze otya mwana bino ebivubukavubuka singa oyina engeri osobola okubikola mu pooki nebeera byagala okusemberera nga birina byebyonoonyeza mwana nemubigoberanga eri bivubukamu mwana mulowooza mu bwongo bwammwe obwo obutono bwemulinawo obwongo obutono nomukyasinza okutegeera tokitegeera gweoba owulira nga Bobi Wine tewamusuubiramu si kyakola todda mu pate toddamu kuwagira Nuupu toddamu kuwagira Kyagulanyi ng'omuyisaamu amaaso kubanga it doesn't make sense nze okukeera ku makya nembisa mu taata wange wamama wange amaaso ate nenzira mu bantu okulaga nti mbawe ekitiibwa nga nabaweebudde kyemukola it doesn't add up smartly mutambule mugende temwesiba mu kintu kya musajja nga temumuwa kitiibwa temwesiba ku muntu gwe mutawa kitiibwa mutambule mugende temuddamu mmanyira bantu temuddamu mmanyira bantu akamanyiro kammwe kakome Abannayuganda mwenna mpakunga bino ebivubuka ffe tulina okubirabisa ne tubyedisitensingako mutandike okubyedisitensingako kubanga atukwatidde omuli tebamuwa kitiibwa mutandike okubyedisitensingako either bakole parties ezaabwe oba bagende bajoyininga parties endala mu Uganda parties nyingi mutambule mugende
mutandike okwedistansinga ku bivubuka bino. Secretariat ne n'abantu abali wansi awo ku kitebe bino ebivubuka chairman Nyanzi mwenna buli omu gwe kikwatako bino ebivubuka kamba buli tatandike ku byedistansingako tujja funa kitwakala. Remember mu apartheid eyali e South Africa ebivubuka ekikulawo ebiti ebyalemesanga enkyukakyuka aba South Africa babikwatanko nabyekolerako. Ketuli nyinga tutandika okukola ekintu bwe kitandika okuboola ebivubuka bino kiba kizza abantu nemugagenda nemunalira mu maaso ejja okubeera entandikwa y'olugendo ku nkyukakyuka kimwetaaga oba gyetwetaaga. Ekitali ekyo n'olaba ekivubuka kivaayo kyasamira mu kiwe endowooza yakyo ku kintu kyatatandikawo